agenda maaso n'okubeera nga otugoberera Beyond the Newsroom gwe mukutu webale kubeera nga gy'oli ate era ng'okyagoberera emboozi eno. Nagambye nti omukulu ono bingi byagenda maaso n'okubeera nga atunyumiza ate ng'omuntu atulaba teyeetaaga agenda maaso yadde okwenyeenya. Omanye emboozi yo teggwa malojja. So kati kyenjagala bannayuganda mu bino byonna bino ebintu tetubyogera kubanga tulina olutalo n'omuntu yenna. Nze muganda wange siminaako olutalo lwonna naye ndi mu kudifendinga ndifendinga credibility y'abannayuganda. Ekyokubiri ndifendinga profession yange vis-a-vis okudifendinga n'erinnya lyange. Bannamawulire tuleme kweweebuula na kwefula chip kutuuka ku mutendera ogwo. Tuleme kweweebuula kutuuka awo. Otunulira n'omuntu agenda okuwa akawumbi akamu n'ekitundu nga olaba nti mbutuufu ali mu kukozesa bukozesa lwaki tukirizibwa okukozesebwa mu mbeera efaananako bw'etyo. Tulina ssente ze tugaanyeeko ng'olaba nti omuba oliawo omuntu yandibadde azikkiriza naye nga zigenda kuttattana profession yo emyaka miwanvu emyaka n'emyaka. So kifaananyi kibi nnyo eri bannamawulire era kino kirina ekifaananyi kyekyalaze nti bannamawulire ate kaakati be balwanagana bokka na bokka be beeyogerera amafuukuule. Yes, kibi kikosa nnyo profession yaffe n'okuba nti ate kimalamu amaanyi abaana abo abajja kuba babigoberedde era babigoberera naye ate kiba kirungi nnyo ne kiraga nti mu profession any profession mubaamu abantu ate abamu abali profession n'abali unprofessional wabaawo n'omuntu akyuka olw'embeera n'omuntu akyuka olw'embeera. So omuntu abeere ng'akola kinga akitegeera nti we bananteeka mu kkubo lino bajja kuba bankyamya. Kituufu ekikwogeza bino byonna bwavu olina responsibility nnene naye olemereddwa gituukiriza kuba ddiini yatugambye nti olina abakazi bangi tebamanyikiddwa na muwendo naye wabula tosobola yadde kubeera ng'obalabiri. Ekyekikwogeza bino byonna onoonyakawo. Bw'avaayo n'abalaga lisiiti yonna gye yali alabiriddeko amaka gange omulundi ogumu bwe guti awo nja kukkiriza nti ekinjogeza kino bwavu. Oba tusooke kusaba lisiti y'abakazi. Ate kati ayagala njagale basajja bannange ndi muli wa bisiyaga ate naye aleke. Omanyi atogeze noyogera pointi y'ebisiyaga kuba bagamba tetusobola kulekera kibiina kyaffe bantu bakifandinga nga basiyazi ng'oli musiyazi obuyayo obwo. Kali ono abalina abakazi bakuba ayagala bagendera basajja bannaabwe. Kyeva olaba nti n'okuvayo yavuddeyo n'agamba nti oyo yali aŋŋamba tuli ebitaano kunze ne ŋŋamba ebitaano ate bibadde ki mukama we bamwakyuzinga kulya bitaano ate kati naye aŋŋamba nti nali mugamba kulya bitaano nga naye bannaawe manyi waliwo ebintu byokola naye ne bikulondoola bambi mu mbeera gwe nga tomanyi na kumanya era naye kati ndowooza yejjusa nga naye singa oba nabagamba yali aŋŋamba tulye bina oba bisatu naye bitaano oba naye bajja kukakkana nga bamutadde ku kinusu ky'ebitaano nga mukamaawe bwategendereze. So kati ebyo byonna byonna bambi ayina embeera ey'okuteekawo okwedifendinga okulaga worth nti mutuufu. Yensonga lwaki aleeta n'ebitasaanidde ebintu bikwataganira n'eggwanga ku bizibu eggwanga bibirimu ku bizibu bye tutambuliramu olwaleero ku bintu bye tubadde tunoonyerezaako abantu babba ssente zaabwe mu banka abantu bafa mu banka abakozi because of stress and depression nnyingi nnyo mu mabanka bye tubadde tunoonyerezaako amitaka balitwala abantu balitwala. Those are the issues abantu ze baagala okuwulira si zaagundi alina abakazi bangi obadde oyagala abeere na nsolo musajja yeesobola kiraga nti yeesobola atabakuleeteranako n'abakuteerawo nti jangu obaliise g'omanya otya nti g'ogamba otya nti gundi oyo mwavu. Omusajja ddiini gwajje mu bisooto n'akukubako enfuufu emirundi gyonna lwaki omwogerera bubi? Sina bubi omwogeredde muwabula bw'obuzinga mukwano gwange nga muganda wange. Yagamba omwogerera bubi. Bw'abanga mwogerera bubi yakirabira mu perspective eyo bambi lwakuba nti ayagala nnyo kakasa ensi. We ayagala nnyo kakasa ensi omanyi buli lweyagala omuntu kasita oyagala okwogera ebingi ennyo okakasa ensi nti gwe mutuufu obutuufu bwo bwe buno gwe mutuufu ddala ddala gwe atasobola kukola ki kubanga nze muganda wange oyo singa asobola okugamba lwakuba tasobola kugamba public naye nze mbadde sengaawe mu nsonga zino era nakati nkyali sengaawe nga nva mu kubeera nti mbeera sengaawe mu nsonga zino eza profession ze tutambuliramu naye nentuuka ne ku maka ge. Ekyo ayinza obutakigamba bantu naye nga mutaasizza emirundi mingi nnyo ne muwabula ne mugamba muganda wange
tetukikola bwetuti ne bwetuti. CEO takola kino, CEO talwana, CEO takuba mukazi. Omukyala bwakulumba ku mulimu ngazze okusaba ssente nti tewalese ssente waka, tekate kumukambuwalira ate mu baana nojjamu n'essaati olwane n'omukyala okubazza okugamba ku ssente tekikola. Dini yalwanako ne mukazi we ku office. Saagala genda nnyo mu ebyo gwegenda obuuza abantu biswaza biweebuula nnyo ekitiibwa ekya munnamawulire, biweebuula nnyo ekitiibwa eky'abantu abakulu, biweebuula nnyo. Kati kyevulaba nze mutunulira ng'ayogera ebyo gundi oyo alina neŋŋamba naye bw'atuula awo yeebuuzaamu nti ddala ekintu kye nakola okugalulira mukyala wange oluyi nendumuteekako ng'abakozi balaba olwokubazza okunsaba ssente ddala nali nakikola kyali kya buntu. Singa bavayo ne batandika okukyogera, singa bavayo ne batandika obyogera ebyo kakati naye tuli profession twakuuma sokoleke kano Dini yakuba mukazi we ku office n'ebyo tabyogerako mu bantu. Genda obimubuuza oba tekibanga gwe njagala omukoleko interview. Oyimba bakusasudde goyogera ge mazima gano mazima soko tubulire gano mazima abatugoberera bino bigambo bya Dini bigambo bya Katumba. Dini yakuba mukazi we kituufu tunula mukazi nzomaye waliwo ebintu ebimu nga saagala because that is an issue eri awo but bwempulira Uganda mulimu ebintu ebyewunyisa bwempulira nti munnanga ate aleese obusongasonga n'azifuula ensonga no unless of mu kifo ky'okwadressinga crucial issues katugambe kale ezaatwawukanyiza because they are two sente ne unprofessionalism. Nze nga sigenda kwetaba mu kuba Buganda kuba Nuupu kuba Kyagulanyi kuba opposition kubeera mwogezi kufuuka mwogezi kuva mu kiti ky'abannamawulire. Kati bwendaba ng'aleeta obusongasonga obwo bwe buti ate ono alina abakyala alina ki kati njagala akule professional. Omuntu ali professional talwana na mukyala we mu bantu, musobola okufuna obutakkaanya mu kisenge kyammwe oba mwekuba ne mwekubira eyo nojja kumanya kubanga naffe ffenna tufuna obutakkaanya ne bakyala baffe. Omuntu akuba either alemaza atta waliwo story ebadde etambula ng'eraga nti Dini alabika yatte yali muganzi we omwana ow'obuwala erinnya ndyerabidde wano story kyali kitya ku mwalo we bamuziika waziti bitundu bya Wambarara Kisolo that side yali mukiga omuwala oyo kyemmanyi okusinziira kye nategeera nti yafa accident emmotoka yamutomera yaliwo olubuto lw'emyezi omusanvu yalina olubuto kyempulira nti yafa accident awo ku saidi za Kufufa House awo bambi mukazi wa Temmengo ng'agenza okugula ebyokulya awo katale k'Emmengo era okusinziira kubanga nze by then nali navaayo naye okusinziira ku baliyo bagamba nti yava ku office n'abagamba kangende ngule wano ku byokulya n'agenda Emmengo emmotoka we yamutomerera nga ndowooza oba akomawo oba yali akyagenda awo simanyi details zisinga awo naye emmotoka we yamutomerera mukazi wattu bambi teyadda ngulu era ab'oku office n'okumanya okufa kwe okusinziira ku byalo bakumanya nkera ssaawa 8 ez'emisana. Yali muganzi wa Dini oba yali mukozi? Yali muganzi we. Yali muganzi. Kati ate gana amaloboozi agavaayo nga galaga nti yatta omuwala awo sikiinaako obukakafu naye buli okwemulugunya kwo tekuyinza kubulawo nga bumanyi ku ngeri omuwala gye yafa era beemulugunya avaye ne bagamba mutuufu wandibaawo weetaagawo okunoonyereza nga bamanyi tuffe tuli banoonyereza nti weetaagawo okunoonyereza buli muntu yenna waddemba okwemulugunya ku nsonga wabaawo ekiba kiguddewo awo n'olwekyo abeemulugunya era nabo tobanenya obibuuzo okubeera wabaawo ekiguddewo newabeerawo ebibuuzo nga byetaaga answers oba byetaaga okuddibwamu tonenya muntu yenna abeera avuddeyo kubanga even nange nze omukubagayi naye Borini bannange kiki ekyaliwo omwana n'afa mpaka ssaawa 8 za misana nga tetunnategeera ng'emmotoka emukubye nga bulijjo akabenje kagwawo mu ddakiika 2 buli muntu ng'ategedde nti wali waguddewo accident bagamba yagwa Emmengo ku Kufufa House. Yes.
ne wayite essaawa meka ng'abantu temunnategeera nti waliwo nga tewali ategedde mpaka nkeera ssaawa 8 ez'emisana ndowooza nga kati ne bamanya nti waagwawo akabenje jjo era akafiiramu omukozi munnaffe era omulambo guli Mulago mu ggwanika gye baagusanga. Question mark wejjira nti lwaki at least tetwamanya nti waliwo akajagalalo. Kati omuntu bw'avaayo ne yeebuuza omunenya aba ayagala answers. Katumba ekituufu ki ekyaliwo? Akagere k'essaaliwo nti naliwo kubanga by then nali natambula nagenda. Sisobola kugamba nti kino kyekituufu ekyaliwo naye nkugamba kye nawulira era nange ekindeetera okubaako ebibuuzo bye neebuuza ng'omuntu omulala yenna byasobola okuba nga yeebuuza nga concerned citizen. Yes, era ng'omuntu nti oli yali mukozi munnange ate nga mukwano gwange era mukwano gwaffe era n'abakozi abalala abaaliwo era z'ensonga zezimu ze beebuuzaako nabo bonna era ne bw'oyogera nabo. Yakyali kituufu. Kati teweewuunya nga investigative story efulumye. Those are the questions that needs answers. Bwatyo bwe tutandika stories. Bwatyo bwe tutandika investigative stories. Statement eno yali mu past tense nti yatomeddwa. So se motoka emutomedde bafunye accident nti yafunye accident eggo. Kati awo twagala nti abantu abamu gwe beebuuza answers gwe baagala okufuna okuddibwamu. Ebifaananyi ani yabisindika byavaawa lwaki ekifaananyi kyali kimu. Ebiseera ebisinga report yali egamba eti sigisomangako eyo saagitegeera kuba kyemanyi obulungi ddala nti n'omulambo ye yagujjayo era n'aguvuga n'agutwala gye baaziika omuwala oyo. Mwebale genda maaso n'okubeera nga mutugoberera Beyond the Newsroom gwe mukutu where untold stories revealed. Ezo nno ze untold story. Yes. Era teweewuunyanga that story evuddeyo. Because I'm working on some investigative stories. Some of them, eyinza okuba nga y'emu ku zo neeyo. It is among them. Because I knew her. Gali mazima. Yeah. Kale tujja kuzuula. Anti amazima bajja tubuulira amazima. Anti bino byaddala nga principal wagamba. Bajja tubuulira amazima. Abantu gye bali. Because sometimes nti omanyi ffe bannamawulire tulina tubeera kyakuddamu eri abantu. Oyinza n'okwesanga nti kubanga abantu bangi nnyo bambi abafiiriddwa abantu baabwe. Naye ne yeemulugunya n'abeerawo bambi ne babeereyo nga beemulugunyizeyo. Ffe tetwemulugunyiza mu bisenge. Ffe tuvaayo. Kyeva olaba nti abantu abamu bafuna confidence naga naye ono kaayogedde ku nsonga nange kanveeyo nkyogereko. Ono olaba bayibiriza ono olaba ayogedde ku gundi eyo nga tayogerwako.
niyo laba amwogeddeko nange kanveeyo kamuwe ne gundi bwe batyo batuleetera stories kenalabye nga mukubye gundi nga mwogedde ku gundi ne ngamba kanveeyo naye mbadde ani akusesa nga lwaki tetumwogerako atwala ettaka ly'abantu nga tutunula butunuzi tumwogerako nti oyo kemumwogeddeko kati waliwo ne gundi wuuno naye atwala eri eno nti naye nga basoose kulaba gwe kati ffe tosobola kuddawo n'otandika kuntiisatiisa noŋŋamba nti ya kakati lwaki oyogera ku bino era ngenda kukutwala mu kkooti ntwala lw'ogenda okulaba obujulizi abakutiisatiisa ate teyagambye nti yagambye ndi muyeekera nti agenda kuntwala mugundi era teweekanga nga bakubidde essimu ne bakuyita omuyeekera kuba kati akubira buli omu ankyaza gwakubira essimu n'amugamba munjogeddeko lwaki onjogerako nawe ngenda kuteeka ku lisiti y'abayeekera oyo gwokyaza muyeekera simanyi buyeekera ki obuyeekera bwa Uganda bunyuma oyeekera gavumenti emisana yamanyi omuyeekera lengerawo endi wano walabye wankuuma wano tuli mu nsiko siri wange waka wetukoledde ntambula kyere naye nga ndi muyeekera nebuuza obuyeekera obwo butya so kati ebyo ebyokutiisatiisa ebyokunteeka mu gundi ebyo ndi investigative journalist nina n'abalala nkuwe gundi nkuwe messages endala nnyingi zenena ez'abantu natandika dde okwebuuza nenteekawo question mark lwaki ono lwaki kino ddala ono ddala ekyo kyekyamutta ono ddala lwaki lino ettaka ddala eryettaka lirye ono mu ofiisi oyo okulwamu lwaki aluddemu bw'atyo kati nze kenaatandika okusumulula mujja kyewuunya kenatandika okusumula mujja kyewuunya saagala sente saagala kukola ki investigative eri balanced standings on its own terina kubeera facilitated naye zino investigatives zetukola nga waliwo akutuma nti noonyereza njagala kuzuula ani yatta taata ng'omu ku baana yakuteekamu ssente kati bw'abanga yeeyatta naye nga yakufacilitate nga yakuteekamu ssente n'otuuka ogenda otuuka eyo mu kkubo ogenda okulaba nga obujulizi buluma ye onoomukyukira era obittira awo that is why nti muganda wange osobola mubuuza story ya gundi ne gundi eno yafiira we yakomawo nga tasobola kukugamba yakonkuludinga etya. Beyond the Newsroom gwe mukutu ekibadde kiddako ebadde ensonga ya Mengo nene tuyitire eno Dini Lubo wajjewa project yo gamba nti kakuba Obwakabaka waliwo ekibinja kyakolagana nakyo munda omwo mu Bwakabaka nga kisinzira Mengo mwekiri kyabalangira era mulimu n'omuntu eyeeyita agamba nti yeye kabaka omutuufu namulabako Kolumu mu interview that is it gyali agamba yeye kabaka omutuufu yalina okutuula wali era bebo bwe batambuza gundi eya Namulondo eyuga wali otuddeko mu meeting yonna ey'okutambuza ekintu kya Namulondo eyuga ekya meeting actually kye natuulako ndowooza kyali kyakukola program era natuulako mu program emu twagikolera wa muganda wange Stanley Endawula gundi eyo esangibwawo ekifo kye kisangibwawa saidi z'entinde eyo bwe wati eyo gye kisangibwa twalinga era gye bagikoleranga eyo tuusa lwe bagikyusa ne bagijjayo situlangako mu meeting kuba nze nagenda okujja okutambula nayo okukomawo omulundi guno ogwokubiri eyo project nagisange already initiated eyo sagyetaba mu butereevu biki ebyali ebigendererwa byayo gurupu eri kujjayo bo ge bayita amazima ge bagamba nti ge mazima abaganda bababuulira amazima balina okujjayo amazima ga Katikkiro okubalaga ensi Katikkiro Charles Peter Mayiga n'okubalaga nti Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi owookubiri si Muganda nti si Muganda era taata wa muzaala si wa mu Buganda n'olwekyo si asaanidde okubeera kuki ku Namulondo asaanidde okubeera ku Namulondo gyali so yeyo project kyebigendererwa bya project yeyo bali kujjawo kwanisiitinga Bwakabaka obuliko bo batuule ku Namulondo kimanyi okusinziira sijja kugaa nti biri mu ssente omanye ebintu binene omimbi omu Zityasan Nduga yagamba omuntu anaatera okugenda yeewuunyisa ensi nebyakola bitera okukolaki kati ayagala bajjewo NUP batuule ku ntebe y'ekibiina kye NUP ayagala bajjewo Obwakabaka batuuzeeko Kabaka
Tekyaddako kujjako Katonda. I mean, Gerald. Simanyi. Ku nsonga eyo. Obaddako Museveni simanyi. Who is funded? I mean, who is funding ekintu kya Namulondo eyunga? Sisobola kugamba muntu akifandinga nti as an individual wabula kyemmanyi nti kirina abantu abakiri emabega. Era be balina emabega w'enteekateeka y'okukola app kuba yakikolera app namba. Programu ezo kwe zitambulira. So kyemmanyi nti kirina abantu ab'enjawulo abakiri emabega naye si muntu sekinoomu ate sobola bakusongerako nti ono yafandinga oba ono yafandinga oba oli yafandinga. Kagereke nkugambye nti eyo project yo najja yamala dde okutambula ng'eri mu maaso era sigiyingirangamu nti yiino oba ndi mu mukiiko oba ndi muki gye mbaddemu etandise nga weeringi kunnyonnyodde obulungi kati eno yo nagisanga already eri in place era nga ne programs zitambula. Mu project eno Dini alina bigendererwa ki? Awo ye yamanye ebigendererwa ebibye ng'omuntu ye ng'omuntu sisobola bbe kugamba nti kino na kino wabula kyemmanyi nti abali emabega w'okuleeta ebyo byonna baagala kulaba nti obwakabaka buno obuliwo buvaawo wabeerewo obwakabaka buwe bagamba obutuufu. Kati Dini simanyi ye kigendererwa ki oba ssente oba naye kufuna kifo muli oba kola ki sisobola kumuwaayiriza nti anoonyaamu ssente oba anoonyaamu kino naye the project is ongoing. Agamba Ssaabasajja Kabaka kojjaawe. Bwagamba ye mulangira. Yes, mulangira. Kira ensonga lwaki akola bino alwanirira bwakabaka ye bwagamba. Ye mulangira. Mulangira. What's your take? Ebiseera ebisinga obungi tiwaliwo ebintu ebimu bye tutunuulira nga nze buli kintu nkyogera nga munnamawulire nti waliwo ebintu ebimu bye tutunuulira nga ate tulina kulambika bulambisi nga tetuteekinze sayidi yonna. Yes, netegeera bwe ntegeera nti waliyo abakaayana abagamba nti gundi si asaanidde okutuula awo nina kubawa nino bwe mba mbawadde platform naye ate nabaana abasayidi eno be bakaayanya abaga nti yalina okuba nabo nembawa platform nembaleeta nebeera balanced bulungi. Nesiwa abasayidi emu yokka nze nensigala nga nyimiridde mu makati yo public nesalawo ti okusinziira ku muntu ono byayogera yalina okuba kabaka, okusinziira ku muntu ono byayogera muyaaye yo public nejajinga naye kasitamba nga ntambulira ku sayidi ey'omuntu omu oba esayidi ey'oludda olumu lwokka kiba kitegeeza maze okukola judgment nange maze okuteekinga sayidi nti ntambula n'abaliwa ntambula na bano mwe temulina kye munnyumiza temulina kye muŋŋamba mba nvudde mu layini y'okubeera munnamawulire nembeera omwogezi oba publicity ow'ekibinja kiri nga bali bo mbasudde ebbali. Bwe ntunuulira ensonga eyo Dini ne tukeera ku makya ate ne tuba nga twafunye pressure newankubadde bamutadde nga naye abadde mu tuluba lyerimu. Siyinza agamba nti eno project eriwo mu buli ngeri yonna kubeera ng'esuula bwakabaka. Oba oliawo oyinza toba mukyamu bw'ogamba bw'otyo kubanga ne bannayuganda abalala bangi bonna kyekimu ku bye beebuuza tebagaa lwaki bino byonna bijjira kumu twalaba pressure lwokuba nti pressure ye ebintu byengeri gye yabireeta ate ye yabireeta mu ngeri ndala nnyo nga yakuvuma yakuvoola yakuwoggana yaki mu myaka egimuwaga kugamba ngo n'omuntu eyanditudde wansi n'awuliriza bw'ati mu butuufu tabwayo budde obitunuulira engeri gye yagattangamu ebifaananyi ebyo ng'olaba ebigatta era ng'olaba wanditudde wansi n'obyetegeeza naye kuteeka mu gundi nga nkyamu nga yeeyo naye ate kati olaba Dini engeri gyakikola eri systematic bulungi kibale ali systematic bulungi nti otuula wansi n'ogoberera emboozi bw'oba toli mwangu nnyo ovaawo okkiriza noga nti twafa dda bannange tetulina bwakabaka engeri gyakipresentingawo n'engeri gyakisuulawo era nga bw'omanyi nti munnamawulire wadde nti aba avudde aseeseetuse naye era asigaza basics ziri engeri gyakipresentingawo kyevula munnamawulire asobola okuteerawo obulimba n'ovaawo ng'okkiriza bulungi naye ng'akimanyi bulimba naye nga abukuteereddewo in systematic way. So bingi nnyo ebigenda mu maaso mu Buganda kyevula ebyo weebiri ba pressure baani n'abalala bajja kujja mukyabalaba. Babanja kabaka abantu nno nga beebuuza nti kabaka ali luddawa
Dini yavuddeyo n'agamba nti ako kabinja ka Nuupu kaleme kusiriwaza abantu kabaka gyali kyetwagala nti naffe era kirungi naye wiiki eyewedde waliwo olukiiko oba palamenti y'Emmengo ng'etudde ebigambo byali bingi era byali biwanvu nga nabo bennyini bagamba at least twagala tumulabeko kabaka kyenjagala okumanya kyenjagala mumanye bannayuganda mu bintu bino byonna nga tubijjeemu emotions nga tubijjeemu bagundi tetubagala tubijjeemu politics nga tubijjeemu ki ebintu birungi si birungi mu Buganda ekyo kyo tukikirize birungi si birungi ebintu bwe bityo byatandika ne mu mwaka gwa 66 Obote okuba Obuganda abugyewo obwakabaka abugyewo bwe bityo byatandika ngamu ne bamuyita politics ababuyita nti kati abo ba UPC byeboogera tebabitegeera abo ba DP byeboogera byabwe abo bavubuka ba kabaka yekka batujjeko essagaliko abo beboogera bino abo olwokuba babamye ebifo n'ebirala ebiringa ebyo twakkakkana tugenze mu crisis n'olweyo gye tukyasomako eya Buganda crisis ddala namu ku mulundi guno tugende mu crisis endala nga tulaba era nga tutunula tubijjemu politics tubijjemu kino tubijjemu kiri tubijjemu okubiyingizaamu gundi wabula tutunuulire embeera etambula mu Bwakabaka bwetyo bwerina okubeera ebintu engeri gye bitambulamu mu Bwakabaka bwe bityo birina okubeera bwe birina okutambula however waliwo ebintu ebimu bye tutasobola kubanga nga tumanya yes waliwo ebintu ebimu bibeera confidential ekyo kyo kiri normal kiri nakyo everywhere kasita bikwata ku nnono bikwata ku gavumenti bikwata ku bakungu bikwata ku ki Ssaabasajja buli lwana abeera nga yeetaaga obujjanjabi tuyinza obutamanya bazze bamujjanjaba enfunda eziwera kugamba ye talwala naye muntu naye abadde agenda ebweru n'afuna obujjanjabi nga tewaliwo nakitegerekese n'akomawo n'abeerawo naye kaakati bw'abaawo embeera etabaddeewo bulijjo abantu si musango bwe bavaayo ne babaako eddoboozi libakola ki lye bajjayo lye baraisinga kaakati bye batalina kumanya yes waliwo engeri gye tusobola okwadressingamu ensonga eyo n'omuntu n'amanya nti naye muli n'akiraba nga togize direct nti ebyo tolina bimanya tobibuuza naye n'akiraba nti mbadde mpiseewo kino kye mbadde nina okumanya kiri sirina kukikola ki kukimanya kirina abalina kikola ki okukimanya era okukyogerako so communication is key abantu okuva ne bagamba nti bannaye ne boogera ku nsonga ya Ssaabasajja sigamba nti babitaddemu politics sigamba nti baana nti buno bwana bwa Nuupu sigamba nti bano ba NRM be batandise okuleetawo ogundi sigamba nti baaki it's because the other one is a leader mukulembeze wannono bwabaawo konsaani y'abantu be bakulembera just kutuula butuuzi wansi ne tusabika reply oba response eri public ne tugisabika nga nnungi ne tugibawa public nesigala nga mativu bulungi nnyo njagala nnyo twewole ku mbeera eno tufiiriddwa abakulembeze bangi mu nsi yonna mostly nga omukulembeze bw'abanga tafiiridde mu kabenje nti ennyonyi egudde oba bamukubye amasasi oba anything waliwo ekibaddewo naye n'alwala bulwazi babika president almost after a month oba after 2 months nga Mugabe yes nga president yafadde emyezi 2 naye nga buli lunaku bajja ku media center ne babaleetera statement the president is recovering well, he is receiving a treatment ng'oli yawetadda gyali mu ddwaliro kino na kino ne bayisa directive ezo kumbe interim president yali mu kuyisa directives ezo atereeza ministries atereeza buli sekita yonna nga ne baminister tewaliiwo amanyi n'abo mumaka ge nga tewaliiwo amanyi nti omuyaye yawetadda kumbe ye yawetadda ne basooka babateekateeka bulungi ne babateekateeka bagenda okutuuka okumubika nga mu butuufu temuyinawo mutandikira kwesansabaga temuyinawo mutandikira ki nga mugamba bugambi bannange finale mukulembeze agenze bambi atobye n'ekirwadde atobye n'obulwadde bambi kumbe yagenda dda nga bamaze okubatereeza mu layini bulungi so bamanye engeri gye bakolamu publicity bamanye engeri gye barespondingamu eri any crisis naye nga toyisobola gamba nti president Museveni asobola okubula mu Uganda nabanga talabikako okumala eweeke abantu ne batavaayo ku raising voices kugamba president aliwa waliwo we yagirirawo ne bagamba
oba mu covid obugirawo nabulawo nga takyalabika ku mikolo gya gundi bwe bityo amaloboozi ne gavaayo mutubuulire president mulamu si mulamu n'ebirala abamu ne batandika n'okumubika you saw what happened okukana nga yejjeyo avuddeyo n'agamba ndi mulamu so that one is natural ekyo aba kugitwalira kugitambuliza mu perspective ya nzikiriza fe ya byabufuzi byaki people are concerned about their kabaka the entire world is concerned about their kabaka so to packaging message tugenda okuwa abantu tubabuulire embeera nga bweri ebyekyama tetwagala kumanya byakyama wabula baagala kufuna response ku bibuuzo byabwe. Okay. Kale. Neyanza ensonga nyingi bwe tuba tugenze ku line eyo ze tusobola okubeera nga twogerako kuba bingi ebiri emengo bingi ebiri mu Bwakabaka kituufu naye olunaku olwaleero nzikiriza tuleme byogerako ate oba oliawo Katonda bw'anaaba tuwadde akadde tujja genda mu maaso n'okubeera nga twongereza ku mboozi eyo. Neyanza abawuliriza obugambo bubiri busatu osembayo n'abatulaba. Njagala okuba nga ate mbeebaza mwenna ababadde batugoberera olunaku olwaleero nkusaba nti kwata ebikugasa ku byonna byonna bye twogedde byoba otwala ebitakugasa oba oliawo biteeke ku mabbali ate tunuuliramu bulijjo bw'oba ogoberera ebintu nga bino fuba okulaba nti ojjamu akagambo kamu bubiri okwokuyiga oleme kuvaawo buvi tonyumirwa bunyumirwa naye jjamuko ekyokuyiga okusobola okuba ate ng'otambuza obulamu n'ekisembayo mbagamba ebigambo bino waliwo ebigambo bibiri tubyegendereze nnyo waliwo ekigambo kye bayita obulimba n'ekigambo kye bayita amazima. Obulimba bwangu nnyo nnyo bwe bukeera nnyo bwe busooka okunaaba bwe busooka okwambala bwe busooka okwekolako bwe busooka ku stage bwe busooka okulinnya takisi bwe busooka okulinnya booda obulimba bwangu nnyo budduka emisinde miyitirivu nnyo naye ate bupapa ne butomera ne bukola butya era tebuwangaala naye amazima geekunya gatambula mpola gasooka kwetegereza gasooka kwekenneenya gatwala obudde bwago ne geerowooza ne galyoka gafuluma ne galyoka galinnya takisi ne galyoka gatambulira ku mutendera step by step naye bwe gatuuka gaba gatuuse era go gawangaala ate amazima gatambula n'omukisa.